Then tulina n'omuyimbi today in the show. Okay. Yeah, yesterday was a Friday. Ebintu byatambudde. Saakulabye wa Rema. Nabaddeko ku live ya BBS Telefine. Oh no, ekifaananyi kiri kiriya ng'eddoboozi liri kiriya. Fayima zaabadde ssente zikuluma. Ekifaananyi kyadde kiriya n'eddoboozi. Ordinary twayingiridde mmeka? Mwayingiridde mmeka? Ordinary. Mwayingiridde mmeka? 15. Kati njukira Fayima akasente kukakuluma. Allan wabadde wa mu ordinary oba ku ttebo? Mukwano. Abamali sagala kwogera alinya la TikTok. Naye yajja kujja kubulira gye twabadde. Twabaddeyo. Kati nze nga baba bayise mujjuze emmeeza oba nga mwasasudde. Akutte Ddamula. Katikkiro wa Buganda. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Okay. Yabadde antudde mu maaso. Nga ntudde mabega. Okay. Kati awo omanya abantu bena badde ntuddemu. Kiras. Are you getting me? Kulaba. Oweekitiibwa Katikkiro yabadde atudde ku ttebo eyo nga nze ndi ku ttebo emuddiridde nga ndina omusiime. Baba Misa Kisemakula ne mukyala we nga tulaba ku ttebo yaffe. Kakati Oweekitiibwa Katikkiro yabadde asituseeko katono oba yabadde yeewunguluddemukko. Yazze ku ttebo we nabadde n'aŋŋamba Allan ogamba otya? Webale kuzannya obuntu obwo nga kunnyumira ne mugamba Katikkiro. Ekitegeeza emmeeza ya Katikkiro wedde weeri. Rema Brighton. Ate twabyogeddeko. Yaŋŋambye yambuzizzaako awo ne tumwenya. Like omanyi okubeera nga like your best friends. Tokisussa Allan. No. Tusigale wali nti akumanyi ne byokola. Nedda. Yesterday I was with Katikkiro and we were behaving like best friends. Yes. Nga like omanyi okutuuka ne tunyumyamukko nga no sisala kigambo nga we are like saws. You're like what? Like saws. Like saws. Kitegeeza. Kagundi kasanga kava mu high school. Katulemeramu ako. Nga nyimiridde divorce soko balage bwe nabadde nyimiridde. Kati nga nyimiridde bwenti. Kati Oweekitiibwa Katikkiro naye ngayimiridde awo kati nga ali awo ngamba emboozi kyebagatta Allan. Yabadde ambuuza emirimu gigenda gitya biki webale kola bwe kati nga ndi bwenti. Kati nga n'Oweekitiibwa nga you are besties. Yes. Bigambo byesi byange. Bigambo byo. So nampitako sho netandika. Okay. Rema najja. Naye Rema yakoze akantu akasinze okunnyumira. Nze bwabadde bungi obwankoledde soka n'obubo. Akamu kale abantu tebakategedde. Kansooka akamu ke bataategedde. Okay. Akamu kwe kwa Juliano okujja ku stage. Yeah. Enduru n'etavuga. Nga tebu outfit waffe bwade buli ku point. Oba like but we expected some vibe like you know. So awo ne tuvaawo bulungi. Okay. Naye me I know Juliana is my good friend. Juliana is your what? Good friend. Okay. Hey, you want me to prove? No, in English. No, I just want you to say it in English. But I mean with Juliana is your what? Is my good friend. Okay. She's my good friend. Okay. Njukubye nnyo. Owa divorce oyo gisalamu. Kati awo princess we yajidde. Princess yaze n'akayimba ka Rema ampisa waawo. Ke yazayimba. Okay. Bwe yanengedde. Allan. Tudde ku reaction y'abantu. Okay. Reaction y'abantu yabadde massive. Era batukolera. Okay. Naye I'm telling you, nabadde nsobola okulabika. Ku ttebo Oweekitiibwa Katikkiro yabadde Juliana yanengedde. She gave me a big smile. Era yasonze olugalo bw'ati ng'omuntu wana smiling naye ng'asonga ng'agamba I see you bro. Okay. Kale tugende maaso. It was all nice. Then waloka moment akasebunya. Ne Rema. Nga stage bajawudde mbalinga bali eno ku ddirisa. Mu kisenge ku buliri. Kati Rema na bakutte abaana ne bawa Namulondo. Kati Namulondo ne bamuteeka ku ddirisa iri eyeri. Nga Namulondo ali awo aweeweta abaana agira ki? Namulondo bigambo bya Allan. No, kyabaddewo. Nze mpulira onyumiza. Wamate wabirabye? Agenda kujja kubulire. Namulondo bamulekedde abaana mu ddirisa lyeno. Nga bali nga batudde mu sitting room. Kati nga Namulondo ali kubaana. Ku kyano yange kwebiri. Kati side eno nga waliyo Rema ne Sebunya nenga bakoze setup eringa ya kisenge. Okay.
aya kati abo bayimbe kyabula munze akatogo kenyimuke nnimu yeyo part eyo yeyandale yakoledde eyo eyo Rema exactly thank you divorce webale nnyo kati awo Rema yasuubiza Ssebunya byonna ng'owulira abalongo biki byonna nga gw'owulira Allan ngeno kutebo owulira we were singing and following a lip syncing bikyebyo oba byebyo kati nga tugoberera emimwa nga tusobola okulaba nti abalongo njabba kuwa ekirala munange ne bitambula ddala bulungi nnyo kati ku side eri obwedde abantu tebeetegereza nga tension yali wano era bamaze kuddayo eri kuzza ku mwana eri mu kisenge ekiddako bamaze akayimba bwe kaweddaako ebyabalamunze biki kati ne batuzza eri ewa Namulondo ng'alina abaana Namulondo ng'azanyisa abaana nga Namulondo akwata abaana alright nategedde Namulondo has love for kids, I swear. Sikulimba. Because the one Namulondo engeri yabadde akwatamu abaana. Aliya ne Amal. Allah. Banange obwedde abakwata bulungi. Era buli omu nze we nabadde ntudde. Aga look at the love Namulondo gy'alina eri abaana. N'owunzika ng'ogamba. Namulondo amanyi okulabirira abaana. Kubanga bamutadde mu sitting room. Simanyi lwaki abakamera tebamukutte. Namulondo yabadde mu sitting room ku side eri ng'aleze abaana. Nengamba wow ya moment ya Namulondo yakagyerabiseeko ng'alina abaana naye baŋŋambye Namulondo yagyetegekedde okumala emyezi egyo 3 kuba lwe batandika okulanga show nga Namulondo yeteekera kapaati yawo ng'eri gy'anaazannyamu n'abaana tokisudiyasudiyambwe engeri gy'anaazannyamu ni gwansindika ebintu bino ate thank you so much divorce weewo Namulondo we yabadde kati oli abadde azannya gita yajjawo twagala Namulondo kati awo Namulondo we yabadde kati ng'oli azanyira gita Namulondo bamulesona owa gita azanyira abaana okitegedde owa gita yabadde azanyira abaana kati nga Namulondo ndowooza bwagiraawo nga bonaabeera n'abaana temugende eno kasegment we kati naye kakusanyusizza ezo moments bbiri zabadde so mostive ate pati ya amapiano ne water teyakoledde oba akazina ka ne Rema naye yanzinidde olupiano ne Rema olupiano naye okumanya naye Rema omumanyi kankubuulire nayize mu lugambo kati kankubuulire Rema gasi yamuweddeko yazinya amapiano banaye muwe respect ba tiktoker Rema yazinya amapiano ago eddakiika zabadde nga 3-2 yageza okugamalako kasa yagamazeeko bw'ati nadda mu kasenge ne bamuwa amazzi Leave me in your mirror,